Vale. Okay, nkubuza ko gwena omulabe mulungi ali mukundaba amanya gange bampita Brian wako ngandine wankuyite komanda wankuyite kisimanyira mpita Sauda Madada from NUP natuwale no pressure ya Alien Skin we musanze aze kibadde birungi eri Bobby Yanga agobeddwa mukifo kino ogenda kunnyonnyola more about that but of course ogamba otya ndi bulungi sina tabu Sauda Madada owuli erinya Sauda Madada kumaka ga Nuupu eri e Kamosi abamumanyi mumumanyi amanya ago gakyaliwo era ge manya gange no ngamba amaanyi sirinya mukyala wa Kibuli gasindi waddala nti omanyi buli obeera owaddala mwe mugiramu gwe kyoyira nti tuwandiise Ekibuli just nze ndi waddala amurel Sauda yes okimanyi nti ng'omuntu yakusanze ku geeti ya Nuupu addukirawo emisinde simanyi kubanga abansangangawo era bulijjo okubeera nawe ojja kunsaga onsanze odduse tokiraba era n'abalala era we babeera nti ansanga kisinzira n'engeri gy'obozeemu ate Sauda Madada muntu w'abantu gasi tuyinza okuba abamu nga Katonda atukola bulala nga fesi zaffe ziyinza oba nga oba ez'ekimenke olwokuba tuli ku kivulu ku press conference ya Kimenke tuyinza okuba nga ffe Kimenke kati omuntu nga bw'aba akusanze kinga onosanga Alien Skin nzoga omuntu ono naate womusanga waddala okay Sauda Madada tuli ku press conference ya Alien Skin who is Alien Skin to you era omulaba how would you categorize oba characterize Alien Skin Alien Skin nze ng'omuntu simulabye leero oba jjo mukwano gwange nze ng'omuntu oba okategedde ako nti mukwano gwange nti nze ng'omuntu from far yes okay so bingi nnyo ebitugatana Alien Skin soka kya byonna mwana wa ghetto ate ffe tukuziddwa mu ghetto abantu bonna be tuwangaliramu ba ghetto ng'abayimbi abalala bonna naye kati kiri kijjawo ekya ghetto kubanga banjajaga nange ndi wa ghetto kati nze is my good friends mukwano gwange Alien Skin abantu bamukomparinga balina gwe bamutunuuliza golaba afaanana ani Alien Skin afaananamu embeera z'abantu era aba ghetto yeefaanaanyiriza golaba afaanana ani nze mulaba ng'omuyimbi mulaba ng'omuyimbi sijja katuyinza n'omujja ku kino ekyapukamiing kuba kati omuntu okubanga mu nnaku nnya kivulo kiranze mu nnaku nnya wano e Uganda teri yali akikoze naffe ne twongerako eddoboozi abalina platform zammwe ez'enjawulo nga nze Sauda kuba nze namulanze nga nze of course n'abalala balanze abalala nze nalanze nga ye era nze sitera kulabika ku bivulu n'okujja nga bategategeka sirabika siri muntu wa bivulu era okugenda mu kivulu njagala nnyo ebikonde ate era weewunya ebikonde era byensinga okubaamu bitera kubeera byebweru ne Uganda wano era okunsanga mu bikonde era si kyangu nti ntudde ndi lugogo nti ki unless otherwise naye era ojja kutambula ebivulu tojja kundaba nga bwe ndi wano so bino tubikolera bakyali baffe kuba kyekiri kye naggamye nti nze mukwano gwange ate ng'omuntu tumulabamu kimaleeyo Sauda Madada mumulabamu gasinza nyimira tumulabamu tusanyusa anajja Alien Skin tannatuuka kweyo level omanyi Alien Skin yegomba nnyo president waffe His Excellency omanyi bagamba nti n'omuto akubira engoma n'ozina tomanya katukalekaawo tujja muterekawo of course kabayise mudda okay Sauda Madada people relate Alien Skin to Bobby Wine am I lying actually not lying I think olinga wa abantu nga 20 abakiŋŋambye era nejjo abantu bebandabyeko ewakiseka nga tuli naye tulowooza nti ate kati ate yajja ku His Excellency Bobby Wine ne bagamba this is music
okitegeera President waffe taganangako kuwagira bitone by'abavubuka ebbanga lyonna Bobi Wine asula nnyo ebitone by'abaana era nga naffe abawangala naye bwajja tusitula mu bintu eby'enjawulo buli omu amusitula mu kintu ky'abasobola okukola eyo ye Bobi Wine buli omu alina engeri gy'amwogerako naye nze njamwogerako ng'omuntu asula ebitone by'abaana era sinaba kunyumyako nnyo naye ku mboozi naye nze naye ne Alien Skin naye nkakasa taminaako buzibu amwogeddeko mu interviews ennyingi n'esembyo gyakoze ne TVM yabudde n'agamba mbu Bobi Wine yagambye tujja era n'ateekamu engombe ya Alien Skin ngamba muntu we nnyo omanyi wabayo omanyi nja kulaga nti geto za njawulo waliyo geto eya Shirasha waliyo geto eri eya Greens waliyo geto ey'enkoko nawayo ne geto eri ng'osaana okwebaka nga tokoze eki kati ffe ate ffe abaana abamu kati nganze omwana akulidde mu geto ntunulira nnyo geto eri Alien Skin wa geto ki Alien Skin wa geto eri omwana gyayinza okwebaka nga talidde nti Alien Skin tojja musanga kukuba oyo muntu atematira teyeematira ye muntu ajja okusanga ng'akumanyi akubuuze nze jjo nayingidde naye nga tannandaba naye twabadde tumaliriza nandaba yavudde ku mmotoka nambuuza ati mbadde simanyi nti wooli nanga nawoze kubanga akimanyi nti ze ebbanga lyonna siri muntu wa bivulu naye waliwo kiki kyetuyita obwa sseruganda ate era abaana ba geto abaana bamwagadde nnyo si muntu wa mpisa mbi mulimu ababeera mu geto eri naye nga ate balina empisa embi naye ate si muntu wa mpisa mbi anaafunaafune omubaka omukulu amwogerako kyeyo gye mubeera Alien Skin kikiri kye nagambye nti buli omuntu nga okola ebintu ebisanyusa tugeze abavubuka nina ne kensoso okugamba nti sinnatulako naye His Excellency kwogera ku Alien Skin naye actually sibangako naye netunyumya ku mboozi eyo eya Alien Skin nja kuba nnimba naye kyemmanyi mu mutima amulimu mulo agamba mwana mulungi amulimu mu mutima gwe era muli watambula agamba bayiseeko dda enneeyisa ya geto abamu bagitaminga okuba indiscipline era bwe batunulira Alien Skin with all the confidence abamu bakiyita indiscipline njawulira confidence ya geto ne discipline line eriwa nja kulagayo ekintu kimu nti kigambo discipline mugenda kimalamu nnyo kigambo ekyo kigenda kiyintama discipline fuga nenga oba kati kiri discipline oba kiri discipline ogambye indiscipline in fact enneeyisa y'abaana ba geto abasinga bafuna champion gudo Alien Skin bagamba bali indisciplined tebalina mpisa ate ng'eyinza okuba character ya geto kati line eriwa between them kikiri kye wayogedde nti Sauda Madado omuntu bwakusanga ku gate kibuli eyinza okuba nga yenkula y'omuntu nga yonna genti kiyinza oba ffe bakimenke naye ngenda okubuuliza nti mu geto waliyo omuntu omukkakkamu ekyobasanga bakakamu omuntu yenna engeri gy'oba omusanzeemu engeri gy'oba osanzeemu omuntu osoosanga omuntu nga stress zankubye ng'ofunye omukisa mubi nga lw'osoose okundaba onsanze nnina ebizibu tuli bantu oba ogezaako okunfuna ng'osanze siri mu mbeera ate mwe kyemuga nti omuntu wa geto abantu ba geto babeera indisi nja kulaga abaana bakulira mu maka g'abagagga be bakyasinza okuba nga tebalina mpisa olaba abantu ababeera ebweru eyo beegomba nnyo abaana baabwe okuba nga bakulira eyo kubanga omwana akulidde mu mbeera ng'ovudde kweno kera ku makya ne bamuvuga obulamu bwe kwegamba buli soft nnyo tamanya ne bafukamira ojja genda okumusanga nga negana amabibi tegagendangako wansi bano babikozi bayiso ayinomo ayiki abo tosobola ogerageranya na mwana wa mukikomera na mwana wa geto ensi eba emukubye amanyi ekyokukola ate omwana wa geto asobola okukola okusinga oyo ow'omugagga oyo okusinga oyo ow'omubikomera okusinga bano babikozi nti omwana nti Katonda asobola okujja ku zero kati Alien Skin yafuse kyali kuba mukozi tosobola kuva mu bbanga n'ofuka ye tosobola kuva mu bbanga n'omufaanana ekikufula okuba owakabizi ba mpisa discipline tosobola wakabi nga tolina mpisa ate discipline ya geto eyaba Alien Skin kyenyaga omaje
mu bubi. Like, I'm representing so many people out there. Alien Skin are indisciplined. Yeah, discipline ya ghetto. Everywhere na discipline ya ghetto. Engage some ali radical, ali hardcore. Kugamba yeyo. Chekula che. Tojja kumusanga. Tojja kusanga Alien Skin. Tojja kusanga Alien Skin mulala. Yoyo. Bwatyo Katonda bwe yamutonda nange eryaga sawudeyo mukambwe nnyo kikoze omukyalo oyo omutya kati tukiraba kati kyekyo kyoyogerako nti nze bwatyo Katonda bwe yankola era okusimala gaseka nseke si mukazi wa Katonda nkerengene nga nseka bwatyo Katonda nti nseke weetagisiza kati togenda kusangayo Alien Skin mulala yoyo ali radical amanyi kyayagala amanyi kyakola ate ategeera kyayagala okuba ebintu biri bisatu mu nsi gwe manya kyoyagala manya kyokola kyeyagaliremu kyagaze n'abantu abalala kyeyakoze Alien Skin akagazisiza gete hati bali mukaaba babadde bategese ebivubu ebirala ate kakati Alien oyo ate promota biki okubanyo musajja wange mulabe ko kulive awo neŋŋamba si yakuba empi wawulira otya mulinga palasa akubye omuntu wamwe because akatambi katambula fenafena netukanga negamba why would somebody you know wawulira otya gwe ng'omu ani kati geto egyo eginyambe nti erimu ebika waliyo geto eyabawangalira eyo newabayo geto eyabawangalidde eyo newabawo geto eyabali b'enkoko enkoko eyo sinagitegeera bulungi newabawo geto eyabali b'ennyama ensiike newabawo geto eyabali tetuli ku yabali abaddala nze ndi kuyo sauda era ewabayo n'abalala abeegase nga tuba mu kibiina kyekimu banja bagamba lwaki ate oba oyambadde oti nti anti mire kyekibiina kyange nze ndi wa National Unity Platform kadde kano ate tulina ekigambo kye bayita unit kyomala nti ze sinaba kuvaayo nga olaba beeyuzayuza nzikiriza nkubuuza Alien Skin bamuriletinze nnyo ku mmwe ekya Bobi wakiganye kale kankize wano Alien Skin bamuriletinze nnyo ku mmwe aba NUP muntu wammwe Alien Skin of course amaanyi g'abantu yagalabye wetwogera amaanyi g'abantu eba people power our power okategedde bo bategedde nti bwe twogera amaanyi g'abantu ali ku maanyi g'abantu nga womulaba Alien Skin era omulaba abaliwo era byaffe okitegeera be baffe so nja kwongera omusaba aleme taking this chance as aleme gizanyisa aleme gizanyiramu aleme muwa malala waliwo ga malala ago manyi go gaba galindiridde just nze nsaba asigale nga wabadde ajja sigala nga wali Alien Skin musajja muwulize bantu bangi nnyo bamwadde advice I know he's speaking mufuna muko ku budde nga mmwe abamwagala n'okumwagaliza ne mumuwulirako ba ne mumugaidinga here and there obutakola nsobi nga obadde omugamba wano nze nayogedde naye yesterday namugambye love y'abantu ogirabye toyina n'omugo osasudde toyina n'omugo ogulidde mafuta buli omu avudde kwanaga okay kyebayita omukwano gw'abantu nti ensi esobola okwagala nga totaddemu yadde 10 nti osobola okukeera ku makya ng'olina ebintu by'oboolota ate ebiseera ebisinga twagala ennyo ebirooto byaffe nze obadde ng'omusaala n'agamba ne sawuda lumu nkyakuba muziki njagala lumu benjugumye ebyo ebitundu byonna byonna byakabi ng'omusenga ng'akunyumiza ebyo tanajja aba muziki n'agamba naye nemugamba ne Katonda lumu alikikola yakirabye yerebye kumanya otukola ngolaba Katonda akola woba tewabadde mu kibuga ejjo kati nze yabaddeyo amanyi era nkakasa waba muli mu mutima gwa kirina I don't think he can take that love for granted gega abadde amaanyi g'abantu abo be baana ba ghetto nga basazeewo abo kati be baddala basalawo ate nga tebana banafuna order ya muntu yonna otegeeza naye omwana badada tebana bakola ate tebanna bakusalawo na bulungi order from above weneja yayise da order yemaze oyitibwa gwe balinde wanenkya bujja kuba weebuti nga yoyo nayo n'amasinya yo n'abaana bajjudde nina baba yimbi bali mu promoting show ndala
anti abayimbi abalala omanyi promoting a share palace mainly all of Boba Federation. Omanyi waliwo kye tuyita obutaagaliza. Obutaagaliza abantu bajja gamba Alien Skin yate taagaliza palaso kuba yategese sho ku lunaku lwe lumu ne palaso. Kubanga ategese ekyo? Sho yeemu ku lunaku lwe lumu ne palaso. Mu nsi Katonda ffenna tuwa emikisa. Nze nina abanjagala. Bangi. Nze nina abantu abagala NUP ku lwange. Ku lw'ennyambala yange, ku lwa design yange. Yafuuka uniform yo. Butereevu ninga abiriga. Oba kitegedde nti kizibu nnyo okumalako ewiiki nga sambadde ku kintu kiriko kabonero. Abambaga ebyobufuzi byaggwa dda nenze. So kati buli omu Katonda alina engeri gy'amwamu omukisa gwe. Buli omu Katonda alina engeri gy'akera ku makya n'amugamba nti gwe omukisa gwe gujja kuyitira mu luyi nja kukuba empi. Bamugamba respect. Ng'omukisa yo gujja. Ng'omukisa gwe gwambuka nga Katonda gaa nti olina funa mpi okufuuka owakabi. Buli omu okufuuka owakabi si nti bijjirako mukeeka n'ogenda ng'obikola abapromota ne bajja ne muteesa ate ne mukola ki. Biina ango za njawulo abali obwo baba bakitegeera Katonda baba abikoledde. Naye Katonda alina kyakoledde naye nga twakifuna nti oba okedde ku ekyoga ene wabawo ekibi n'emune wayo wabawo n'ekirungi nga mu kibi ofunyiramu ekirungi. Basuda n'olimba lwe yayimba n'agamba nti no wandikola ekintu okulumya gundi nomaliza ng'oyambye muyambe palaso yayamba Alien Skin. Kyendabanga naye tata yamuyambye Alien Skin muyimbi yamuyambye eki mukuba empi. Ekyo kiyinza okugamba nti musaba respect nti kiyinza okuba nti ekyo nti yamuyambye oba oli awo naye wetudda sitegera nnyo ebintu bya music naye nze kyensinga omumanya buli omu alina abawagizi ababe. Oli alina omuziki gwanjawulo nnyo omuziki gwa palaso ku gwono gwanjawulo. So kakati palaso nkakasa naye alina abawagizi be Alien Skin alina abawagizi. Osobola okuyimirira ku magulu gabiri oba wano wotudde nokoola abantu bagende kushoya palaso. Nze Sauda Madada anti kisoboka kubanga nina gwe mpagira gwe mmanyi my long time friend. Bambya Alien Skin mwagaliza ne lila yonna. Nze Sauda Madada nze munkugambye sirabika ddiro wali onsanze nga bateekateeka nga bwe neetalatala nga bwe nkolakola biki bwe ntuddeawo bwe ndaba we nga n'ebyuma byo binaavaayo mwongereko okitegeera mba nkwagala just oba mukwano gwange omanyi mufuuka ne mbeera bamikwano ate ne mbeera ba comrades. So into comradeship evaamu Oluganda. Kati nze nina engeri gye mutegeeramu Alien Skin n'omulala alina engeri gy'amutegeeramu. Ate ekitiibwa tebakisaba. Abagala respect eyo totusaba nsabe gikolerere. Yagamba mpa respect. Keera ku makya gwe gikolerere kutusange wooli. Tosaba era nze omuntu ayagala ennyo muwa ekitiibwa tuka ekiseera ne nga kola. Pulo omwana ate abadde ki. Ekyo ekitiibwa kikolerere nze nkikuwe mu bitiibwa byo nga bw'oli tinja kusanga Alien Skin alina empisa lwakuba ati kati mwe muyina engeri gye mumutegera mumennamu abaana ba media mmwe naye nga si musajja mubi. Is a very good guy. Ayagaliza omanyi omuntu ayagaliza byanjawulo. Omuntu mu nsi alina empisa naye nga ayagaliza kye kisinga mu nsi. Ate gwe w'empisa omwagaza ki nga tagenda kukwagaliza. Nze kambe n'atalina empisa naye nga anjagaliza byanjawulo. Okwagaliza nakukoledde fomu ya mpisa. Nkowola abantu abayite bajje kushare Alien. Nkowola abantu mwenna bamaama bataata betuli ffenna wetwenkana emyaka bamaka geto speaker ba Sky Soldier bani bonna mwenna tubakoola ku show ya munnaffe wetulinga bwe tufaanagana. Bo bakitegedde era nkubyewo nnyo abaana ba geto mwenna bati mu nkwacyo ti mu chipusi ti mu nkoko ti mu soda ti mu wali bane bonna nkakasa abantu bagenda kujja. Actually ne tiketi mpulidde nti ziweddewo tiketi ziweddewo baleeta bulesi nange nabadde ne tiketi Zebitex yamba tiketi 10,000 zampeddeko ggulo. Ogenda beera okushare Alien Skin. Wano yiye takati oba wendi kitegeeza nyiza n'obutadda waka. Tusuulye ddala lumuwa. Kitegeeza nyiza obutadda waka naye nga mba nina obbaawo. Kale bamuyita new commander ndowooza bwe okyali commander.
ekyo kikyo nze bamuyita Sauda Madada. Kale bamuyita Sauda. Ati bw'obeera wali ono olunaku lw'onagenda kujjukira naye waliwo wankambu wali. Awo tuba ku mulimu ogumanyi. Mbadde mmanyi oli mukyala mukambwe mafasa mtudani interview with you. Wow. Mbadde mmanyi oli mukambwe. Wankambwe wali yakugeteeka mu nkyala. Era mbadde mbeera bwiri. Sauda Madada wuuli. Omanyi ebyobufuzi. Olwo bituuka ne biyitirira nga ode ino sooka ekyukemu. Buli wootakyukamu ababa bamanyi bya soft.